Yes mbaniriza kadde kano mwasibye mutya mwina ba following afa ADTV ginembe bazo nembagamba nti mwakola kyamanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyigira ne kade waliwo omuvubuka akyaliddeko Pastor Bugingo erono mutabani we era yakola ki yamulabirira yamukwasaganyiza mu buli kimu ono asomerera busirikale era mukyalideho nakolwale wali ku Kananirani gambe kibale kijobe nnyo gabade masanyu merere mutabani wa Pastor Rosias Bugingo amuyisanga mutabani we era mubereddewo mu buli kimu ayagala kubeera musirikale bwasomerera kyekibadde wali ku Kananirani onakuwajukira lero Sunday service wali ku Kananirani era nga kibadde kijobe nnyo endiga zisanyuse baba ediga esanso kubanga ziraba ku mwami ono muyisanga mutabani we bemukola ebibaddewo wali ku Kananirani abantu bangi bali acting nga bagamba yiki mutabani we Pastor Bugingo bujjaino mutabani omukulu bwatyo nedda ono just amuveedo uberesi nga omanyi omuntu yenasa okufuula omuntu nti mutabani we nga muyisanga omwana owe nga mubeerawo mu buli kimu okutwaliza awamu akosa n'ebyetaago ebyenjawulo omuvubuka ono ng'olengera mu kifaananyi amubeerawo mu buli kimu era nga omuntu bw'ayisa omwana we naye nga si mwana we mu musaayi kubanga munnaayi omanyina ku nsi we yatuuka si kyangu kusanga muntu ng'ayisa omuntu mutabani we omusaayi segugwe kubanga abasinga n'emisaayi gyabwe bagirekawo bagisuulawo bantu bangi bali actinze ku muvubuka ono nga bagamba nti Pastor Bugingo lwaki ono amuyisa bulungi ng'ate ababe bamulema Pastor Bugingo avayo nakola kinaakakasa n'agamba nti yamulemesa abaana be nti teri Bugingo wabula yagamba nti tasuulangako baana be tabasuulanga ng'abasinga bakola ki ng'abasinga abakirowooza jjukira omwaka guno gwa 2025 nga gutandika baddeyo mu kkooti nga Pastor Bugingo ayagala mutabani we byagaana bikyaliyo mu kkooti ensonga zikyaliyo mu kkooti byagaana okubanga biyitamu byagaana okubanga bikola ki biyitamu nga bwe yali abyagala lwensonga nti neyali agala afune time ku mutabani we omuto kubanga abawala bo yabaleka yabeesonyiwa kakati abasinga bali actinze mu ngeri ya njawulo omuvubuka ono okuba nti Bugingo amuyisanga mutabani we ne bagamba ababowa balekayo biki yava n'abagamba ati bannange abaana bange teri ye yabakola ki mbwe yabamulemesa naye nga bamaggola bakituufu ye Pastor Bugingo agamba nti abasinga bakitwale nga bwe baagala bakirowooze nga bwe baagala naye nga ye agamba nti amazima Teddy ye yamulemesa abaana be yabamulemesa mbwe era yabamukyayisa naye nga atejjukira abasinga bagamba nti Bugingo eyaviirako Teddy n'abaana okubanga bamukyalo nsonga nti yalabisa maama waabwe n'amuvuma ebyawa n'ebyomunda ebyekyama n'abyabuluza live katuuti n'amuswaza n'amulabisa mu public kubanga obuvidiyo gye buli ku social media so busaakinga nayo n'obulaba gye buli manyi internet ekuuma ku YouTube kwe buli okwo busaakingeko ojja bulaba naawe kibategeera nti Teddy yamulabisa n'amuswaza ng'ajja kumuswaza mpaka lubeera mpaka mukazi wattu mpaka ajja kubeera aswala n'okubadde emyaka gyayitawo abasinga baabirabira n'ebikyaliyo ku social media bikyaliyo ate n'abasinga bakyabiina mbongo manyi omuganda agamba nti kirabirwa mugambi gwakyogedde oba gwakigambye omuntu oyinza okukyerabira naye gw'okigambe tasobola kukyerabira kosa n'abo abakiwulidde kugamba baba bamu kwabo babanga bookigambye oba okikoze ki okigambyeko kirabirwa mugambi akigambye yakyerabira naye gwe bakigambe tasobola kukyerabira kyotegeeza nti abantu bonna tebayinza kukirabira we yasinzira katuuti n'akola ki n'alabisa mukyala we ebyawa n'ebyawa naye nga munnange kibadde kikutte wali ku Kanani kibadde kikambwe nnyo ku Kanani wali nga mutabani wa Bugingo amwanjula eri Kanani asoma busirikale era nga munnange ebintu byatambuza amuyisanga mutabani we era munnange amubeerawo mu buli kimu nga bw'okimanyi mbagambe nti si kyangu okusanga muntu ng'alabirira omwana ataliwo ensi kati yatabuka newankubadde kale abasinga balekawo n'ababo bwe bazaala kati atalabirire gw'atazaala abasinga balekawo ababo bwe bazaala kati atalabirire gw'atazaala era nga si kyangu
tekimala galabika kumanya abasinga tulabira ba mu firimu wano mu Uganda bikoma mu firimu mpozi nga tetumanyi bumanya manyi katusobola kumanya buli kimu kifa mu maka ga muntu tosobola kumanya nti omuntu omwana gwalina si bubwe nti yamugye muki mu bibiina ebyabataka teyamba oba yamugja ku street tosobola kukimanya lwakuba ono simanyi oba yamufuna atya bujingo simanyi naye nga si kyangu bikoma mu firimu na muzannyo muzannyo obuseries mwe bikoma mu Uganda ebintu biralamu ozanya gwe n'okuzanisa naye nga munange ensonga zeezo bw'ati omukulu Bujingo bw'ati bwamwanjudde omuvubuka ono gwagamba nti mutabani we omu ku abo abaana bayisanga ababe Bujingo mbagambe yagamba nti Teddy yamulemesa omwana we okuba nti naye afunako time naye nti yamulemesa nti Teddy yaziba emiwaatwa gyonna mukulu Bujingo mwayinza okuyita okuba nga afuna access ku mwana we agamba nti Teddy emiwaatwa gyonna yagizibikira naye nga mbagamba nti ekyamazima kyo mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga kade Bagita Fad TV mbagamba nti comment section bweri awo muntera obaka mu comment section ate musigale nga mugyeko followinga n'okubanga mugyekumirako ensonga za mukulu Aloysius Bujingo kwosa ne family ye Teddy Bujingo kwosa ne son makula kwosa n'abaana be bw'ati omuvubuka bw'amukyaliddeko mbagambe nti onaamuyisanga mutabani we era buli kimu amubeererawo ng'omuntu gwonna abeererawo omwana owo kyewuunyisa abantu bangi kibakoze ki kibakubye enkyukwe wali kukananira ndi kibadde kikambwe nnyo bubadde bululu obutagambika bwe bulungi mbaagala nnyo Fad TV mweraba